Ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna ak'omwaka ogujja, abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo naddala ekyomukulembeze w'eggwanga bali mu kaweefube ow'okutalaaga eggwanga lyonna okumatiza abalonzi nti basaanidde okukulembera. Wabula ate waliwo ebintu ebize ebirabikibwa mu kakuyege w'abavuganya naddala ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga abayisibwa mu kusoomoozebwa okw'enjawulo. Bino okusinga bize ebirabikibwa kwakwatidde ekibiina ki National Unity Platform bendera ku kifo kino Robert Kyagulanyi Ssentamu gamba ng'okulumbibwa bannakibiina ki NRM ng'akola kakuyege we ne babakolako effujjo. Ekitongole ekitaba enzikiriza mu ggwanga ki Interreligious Council of Uganda we kiviiriddeyo okuvumirira ebikolwa bino. Mu myezi egiyise abakuba kampeyini ku ludda oluvuganya n'abo ababawagira tebayisiddwa bulungi. Beebuuza lwaki akakiiko k'ebyokulonda keefudde kyesirikidde nga bino byonna bigenda mu maaso ate nga babiraba. Twagala okusaba ekitongole ekikuteekateeka okulonda Electoral Commission nakyo kikole omulimu gwakyo nga bwe kyalabise mu bavubuka bano abamu abalabiddwa nga bakutte ebiggo aba NRM okulumba abanno. Tusaba ekibiina Electoral Commission eno eyogere ate etekewo eddoboozi lyayo okulaba nti campaign zisigala nga za ddembe. Bavumirira ebikolwa ebikolebwa abakuumaddembe gamba ng'okusiba abantu naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti kyokka ne batawozesebwa. Ng'abakulembeze b'eddiini bonna bekikwatako okuba nti baba beegendereza ate beewala obutaba benkanya okuba ab'amazima n'okugoberera ssemateeka waffe owa Uganda. Bannaddiini bano era baagala wabeewo obwenkanya wakati w'abavuganya bonna ku bifo eby'enjawulo. Ebitongole ebikuuma eddembe tubikubira omulanga bonna abali mu nkuŋŋaana ezo babakwate ng'amateeka gaffe bwe galagira awatali kugwa lubege ate nakwawulayawulamu. Bano era tebalemye kwogera ne kutyoboola eddembe lya bannamawulire mu ngeri ez'enjawulo naddala ng'okuba kugira okukola omulimu gwabwe. Ku bannamawulire era tusaba nabo bakwatibwe bulungi baweebwe eddembe lyabwe eri baweebwa ssemateeka okusobola okuwa amawulire wonna we bali ate mu ebyo bigenda maaso mu campaigns zonna. Baleme kunyikirizibwa bitongole bikuumaddembe oba kutuusibwako bulabe bwonna. Mu bubaka buno obusomeddwa Reverend Father Charles Kasibante ku lwakulira ekibiina ekitaba enzikiriza mu ggwanga ki Interreligious Council of Uganda Stephen Kazimba Mugalu asabye bannayuganda okukuuma emirembe ng'eggwanga lyetegekera okulonda omwaka ogujja. Winnie Tesana Kayinja agaffe yo ku Spark TV. Munyagwali wano